الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. Ebitiibwa atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna, era nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okutendebwa bw'atyo n'okwewazisa abantu okumutenda n'ebitendo ebirimu obukendeevu. Wenkaana nga abasinga obungi mu bantu beemanyiza embeera etendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwogerako obukendeevu oba n'okumutenda n'ebitendo ebirimu obukendeevu. Mathalan, ng'okugamba singa wabawo ekyengera ekikuyitako maa ijtihadika, wamu ne kaweefubeewo bw'oba okoze, n'olaba nga ate waliwo akifunye omulala mu kwenenya oba okunenya ekyengera ekyo, muli ng'olaga ng'ekiwabye, n'oga nti Katonda ono tamanyi, oba atalina mannyo Katonda gwawe ennyama, oba Katonda agabanga mulalu, n'ebitendo ebifaanagana bwe bityo ebirala bingi. Idhan ya jamaatul khayr, abooluganda bakadde bange, ebimu ku bitubakata kwe kutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amajjuvu. Tusaba Allah sokusasana emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haqiqat al-amr, yalaafubana okulaba nti obusiraamu buno busigala nga butambula, era buli omu bumutuukako mu mbeera ey'amaanyi ey'obuvunaanyizibwa. Tusaba Allah musiime, asiime ne baganda be ne banneebe bonna, n'abo abanaatambuza obusiraamu buno okutuusa lwanazingako ensi eno. Omulamwa gwaffe inshallah abawandiika ndabayo abalina ebitabo, tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa obw'omulirwano, haqqul jaar, omulirwano. Kye bayita omulirwano kikulu, abooluganda barakallahu fikum. Naawe we tuli awo we muli waliwo akuliraanye, era bw'otudde naye mulirwanaawo mu kutuula. N'ekyo tugamba inshallah tabaraka wa ta'ala ti mu mbeera z'obuvunaanyizibwa omulirwano gutandikira ku mbeera kw'oli kwennyini oba w'oli wennyini, ne gugenda ku mbeera ez'enjawulo mu bulamu bwaffe, okutuusa ku ebyo ebiyinza okukuviirako okuyingira ejjana oba okuviirako okuyingira omuliro. Omulirwano kikulu nnyo ya jamaatul khayr. N'olwekyo haqqul jaari, obuvunaanyizibwa bw'omulirwano, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Nisa aya 36, yatandika bw'ati aya eyo, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, musinze Allah subhanahu wa ta'ala, bwe muba musinza Allah temumugattikako ebirala,
nga nayo mubibalira mu kusinzibwa era nga nayo mubisinza. Ekitundu ekyo ekisooka Allah yali alaga okwetongola kwalina eri ebitonde bye nga la yajuuzu tekigwana li shakhsin era ekitonde kyonna okubanga kiyimirizawo okusinza kwonna maa wamu n'okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'amala okwetongoza nti yekka yateekeddwa okusinzibwa mu butuufu wadde ng'ebisinzibwa bingi mu bukyamu, n'atuwa ekitundu ekyokubiri n'atulaga nti wala tushiriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana fa amara, n'alagira Allah subhanahu wa ta'ala era an nuhsina okulongoosa ila alwalidaini eri abazadde baffe abatuzaala, kubanga tukimanyi bulungi muganda wange mukadde wange Sheikh Taha akikonyeko mu kusomesa kwe, ate nga tukimanyi bulungi ti buli ali wano enkya ajja kuba muzadde Allah waaba yakimugerera. Kati mukweyisa obulungi manya nti owola bbanja erikuyisibwa naawe ng'ofuuse omuzadde. Zaata yawm ku nsonga eyo omusajja omu dhahaba ila ustadhihi, yawubako olubu lw'ebigere n'agenda ewa tica we ow'omusomesa we. Falamma wasala ilayhi, bw'atuukawo ew'omusomesa n'amugamba tekindeese wano nzize kufuna eky'obuvunaanyizibwa, nawasa omukyala ne tuzaala omwana, wenjogerera kati omwana alina emyezi 6. Omuyizi agenze ew'omusomesa we, kati sheekhe we n'amubuuza emyezi 6 gyonna tomanyanga bwe balera mwana? Mundu 6 au 6 ashhur, banga lya myezi 6 onoonya kulera mwana? Kyeyava amugamba ti buli lw'obanga oyagala okukola omulimu ogwo butebe balera omwana, fa inna tarbiyata alwalad, embeera etunuulirwa mu kulera omwana, tabda'u bi ikhtiyari lummi, etandikira ku kunoonya mukyala mulongoofu. Idha ikhtarta, singa olonda azawjat as-saliha, omukyala nga mulongoofu, byonna ne bitugenda okwogera bigenda kwanguyira. Hatta wal jiranu, n'omulirwano gujja kuba mwangu gy'oli, kubanga gw'oluusi okeera ku makya n'ovaawo n'ogenda n'olekawo omukyala, ogenda okudda nga amashakiri agali awaka wakati wa mukyala wo ne mulirwanaawo masufu. Lwaki? Oba oli awo lw'enneeyisa y'omukyala nga endera ye oba tarubiya y'omukyala oyo tiyali nnungi. Nolwekyo inshallah okuyisa obulungi omuzadde kya bbeeyi, n'ekyo kyonna kisinziirwa omusingi omukyala oyo ayitibwa omuzadde gye gwava n'afuna omwana, ng'omwana agenda muyisa nga naye bwe yali ayisa bazadde be. Era Sheikh omu yasaba edduwa n'agamba abasiraamu abali wano mumiinise. Abasiraamu tebamiinisa, abasinga obungi. Yagamba tusaba Allah bwe muwulanga edduwa yankizo gye muli nga mugamba nti amiin, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abaana batuyise nga ffe bwe tuyisa bazadde baffe. Abasiraamu abali mu muzikiti tebamiinisa, ekyali kitegeeza nti enneeyisa yabwe eri abazadde si nnungi, kubanga okumiinisa kwabwe kitegeeza nti engeri gye tuyisamu abazadde kitumala naffe abaana tuyisa bwe batyo. Ekitundu ekyokusatu mu aya eyo Sheikh n'aleeta wabidhil quruba, n'abantu abatuli ku lusegere, wal yataama,
ne bamulekwa, wal masakin ne bamufuna mpola, wal jari dhil qurba wal jari al junub. Wano yaleeta emilirwano nga waliwo omulirwano. Sheikh byanyonyola wansi ku milirwano egyo yagamba nti waliwo omulirwano nga gwina hukuku 3. Hukuku tegeeza obuvunanyizibwa bwa mirundi 3, ng'ekisooka mulirwanaawo, ekyokubiri musiraamu, ekyokusatu ate mugandawo. Naga nti waliwo omulirwano ogutuuka ku biti ebyo ebisatu, kitegeeza obuvunanyizibwa obukakatako okutuukiza bwa mirundi 3, okuba nti mulirwanaawo, ekyokubiri musiraamu, ekyokusatu mugandawo. Awaliwo abo balina bwe batu nga mulirwanaawe, mugandawe ate musiraamu. Ezo huquuqu 3 wajibun alaika an tuaddiha, kyateeka gy'oli okuzituukiriza. Oleme kuba nti otuukizako bya busiraamu byokka ate ebyoluganda n'obireka, otuukizako bya bulirwana byokka ate ebyobusiraamu n'obireka. Byonna bisatu olina bigatta. N'ayomenya omulirwano ogwokubiri mu aya eyo gwayogerwako, yagamba nti waliwo omulirwano nga gwina haqqaani, ebyobuvunanyizibwa bibiri. Ekyobuvunanyizibwa ekisooka hukuuku 2 zalina okutuukiriza, nga haqqi esooka mulirwanaawe, haqqi eyokubiri musiraamu nga si baluganda mu musaayi. Kale kitegeeza alina haqqi ey'okuba nti mulirwanaawe, ate alina haqqi ey'okuba nti musiraamu munne. Ne wabaawo omulirwano ogwokusatu nga gwo gwina haqqi emu ya bulirwana yokka, nga si muganda we mu musaayi, si muganda we mu ddiini, si musiraamu munne. Kati buli omu apimamu mulirwana ki gw'olina. Bw'oba olina oli asoose, fal amru ashad, ensonga eba ezitowa, kubanga obwasseruganda bw'obusiraamu bukulu okubunoonya obutuukirize. Obwasseruganda bw'omu musaayi bukulu okubunoonya obutuukirize, n'obwasseruganda bw'omulirwano. Bw'oba olina guno omulirwano ogwokubiri, awo embeera ewewukamu, tiba olina kutuukiriza bya busiraamu ne bya mulirwano. Bw'oba olina guno obusembayo obwokusatu, nawe embeera neyanguwamuuko, n'oba ng'osobola okwanguyirwa mu mbeera eyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ezimu ku nsonga eziyinza okuviirako abantu obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe eri balirwana baabwe. Emu ku nsonga enkulu takabburu. Takabburu kwe kwekuza, okwemanya, okwerabawo, okwematira. Takabburu kikulu abooluganda, okumanya kikulu. Kisobola okusindika omuntu nekimujja ku layini entereevu, nekimutwala ku layini erimu oluwonko ng'agenda gwa mu kinnya. Ezimu ku nsonga ezeeta takabburu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ensonga 2: batarul haqqu wa ghamtu nnaasi, kwe kugaana amazima n'okunyooma ababa bazze n'amazima baba babogedde. Ekyo nno kikulu abooluganda, tebimu ku bisinze otukuba ewala n'okuleka okutuukiriza ebitukakatako okutuukiriza. Ensonga ezo 2, ayogera yaani, ayogera ngaani. Batera okugattako ekigambo ekirala, yasomerawa, nga kiringa ekigamba nti oli wayogera gye yasomera kimuwaliriza okukkiriza byagenda okwogera, naye ng'eriyo abaasomera oyo gye yasomera gweyagala okukkiriza byayogera nga boogera khilaafuhu, ebyawukana naye, awo khilaafu ma yaqulu. Naye nga bonna bweli basomero baali mulimu, bwe ba yunivasite baali mwemu, bwe babasomesa baali bebamu, naye oba oli awo
ne bafuna ikhtilaf enjawukana fil fahami mu kubitegeera. So nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuwa enkizo ya irimu n'obulungi yagamba nti mubaka man yuridillahu bihi khayra, Allah bw'aba ayagaliza kalungi yufaqihuhu fi ddiini, amuwa kutegeera ddiini, n'abanga kye bamusomesezza ne bwe kiba kitono akitegedde, bw'akitegeera n'akissa mu nkola n'akikolerako. Era okutegeera eddiini tekitegeeza majmuu al-ma'lumat au jamu al-ma'lumat, kuŋŋaanya bingi. Kutegeera eddiini kitegeeza kussa mu nkola. Kutegeera obutegeeza omulirwano kikulu, n'olaba butya kaifa taishu biljari, butya bw'ogenda okuwangana n'omulirwano newa ne mulirwana awo khalas kikumalira. Ekyo oba okuŋŋaanyiza kinene, kubanga omubaka yaguwa enkizo nene. Nikyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tabaraka wa ta'ala teyetaagira ddala muntu yeekuza era n'okugaana amazima singa gaba gamutuuseeko. Lwaki? lianna almutakabbir yamna'u alhaq, olwokubanga omuntu ono yeekuza agaana amazima. Qala Abu Raja, omumanyi omu ayitibwa Abu Raja yagamba la tajidu sayyi'ul malaka, tosobola kusanga mukulembeze mubi illa wajadtahu mukhtalan fakhura, okujjako osobola omusinkana mu mbeera ezo bbiri nga alina takabburu era nga takkiriza kuwabulwa. Omuntu bw'atuuka mu mbeera eyo khalas mumanya nti ebizibu byeyongedde okujja, amazima tagawuliriza, ayeta wabulwa. Eriyo n'omulirwano ogufaanagana bwe gutyo. Olw'omukwano gwange omu namusanga ng'anoonyeza wakaawe katale, ennyumba ye gy'abadde awangaliramu agitadde ku maketi agitunda, naye ng'ennyumba nnungi ng'agitunda layisi. Ne mugamba lwaki otuuse ku mbeera eyo? N'agamba nti muganda wange kyempulira ku mulirwano nemereddwa okusinga okuyingira omuliro, kanfiirwe ssente. Mutuufu aba atuuse mu ddala lya kika kya waggulu. Okufiirwa ssente akuume embeera y'omuliro kati kantundewo oba oliawo neme kuyingira muliro lwa mulirwana wange, naye nkoze buli ekisoboka kyonna nemereddwa. N'atundawo layisi olw'okuba nti mulirwanawe yali amuliisa akakanja, ate nga yagezaako okubanga yuhsinu ilayhi. Kati gwe ng'omusiraamu olw'okubanga anta mir'atu lil akharin, gwe ndabirwamu y'ebisigadde byonna, kyolina okukola ekikulembera byonna gwe kuba nti ogumira okunyigirizibwa kwonna. Bw'oba osazeewo okubanga n'omulirwano nga mulirwanawe si mulungi, gumira okunyigirizibwa kwonna. La tudhihiru ayya, toyolesaayo mbeera yonna ng'erimu sayyi'ul khuluq, embeera empisi enneeyisa embi inda aljarik, eri mulirwanaawo. Naam, hadith esooka ku nsonga y'okukuuma omulirwano ya sahaba eyitibwa Ibnu Umara. Sahaba eyitibwa Ibnu Umara, mutabani wa Umar wayitibwa Abdallah, wa Aisha na Aisha mama waffe ummul mu'minin radiyallahu anhuma, bombi saba Allah basime. Qala bagamba hadith webati tiqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bakwa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba ma zala Jibrilu yusini bil jari, tewaliwo lunaku Jibrilu yakkanga nga alina byannamira illa nga wayusi nga kujjako nga nnamidde okuyisa obulungi omulirwano. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, okutuusa natuuka okufuna endowooza ti mulirwana wange ayinza okufuna haqqi mu by'emmaali yange nga nfudde, okusinzira ku waswaya
ezaddiringananga okweyisa obulungi eri omulirwana. Tusooke tukomyewo ekifaananyi kufe abasiraamu nga tunaba kiwambira kutuuka eri tutambulira mu motoka oluusi baasi nga mwenna temwasiibye noba nga akatebe kootuddeko akatokulika abantu 3 bootudde mu makkati abo boba otudde nabo balirwana abo fi safari mu lugendo tekikoma kukuba nti mulirwana kusula mulirwana bali ne mu safari mulirwana busobola okutuukawo abo balirwana abo fi safari n'ogula gonja n'ogula kanyama n'ossa mu kaveera n'osikayo omunwe gwa gonja gumu ku gumu n'akafika ennyama nga bwoluma mpola nga mulirwana olwo oluusi asitudde akaana katandika okunuuka ensingo bwe kati ne katandika okulajana kubanga ye talinaamu gwe Allah akuwadde olinamu osobodde okufisako za transport ate oguze ne gonja newekatira gonja yenna n'ennyama gyoba oguze mu lugendo olwo ng'akaana kalajana maama waako oba taata wako katambudde nako talinaamu naye nga totenya kuzza saidi ku kkono oba ku ddyo bakulabe oba mulirwana mubi nnyo era ekifaananyi kiba kiraga tineeka osobola okufaanana bwotyo nekyo bulirwana bumuna buli kintu kyonna wakasoma nti gwe naye siwangala naye tuli mu lugendo tuli mu kusula tuli we tutudde manya nti weeyise bulungi kubanga ekyo kyennyini kiba kyoleka mpisa ez'obusiraamu gyali. Ekyo hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Sheikh yagamba fi hadha alhadith mu hadithi eyo mulimu ta'dhimu haqqul jari okulaga obunene bw'omulirwano والاعتناء به والاهتمام بشأنه okuba nti omulirwano ogwo tugufaako nnyo n'okufaayo ku mbeera zaagwo okutuusa okuba temubaka yalowooza oba yafuna endowooza egamba tibusobola okukya ku makya okusinziira ku kulamirwa nga Jiburili kwe yamulamiranga gwaba aliraanye ekifaananyi kizeeyo ku balirwana baffe oba ffe nga tetulina bazadde baffe engeri gyetwabangalinanga mu byalo bamaama baffe ne bamaama b'abalala balata baffe ne bataata b'abalala ebiseera ebyayita oba emyaka egyayita abantu bawangaliranga ku byalo olw'emirwana emirungi ng'abaana bayinza obutayawula kitaabwe ku kitaabwe abazaalira ddala nga bonna abasajja abakulu abali mu saizi mu myaka gyayo bakitaabwe babatwalanga bataata baabwe abakyala abakulu abali mu myaka gya bamaama we babatwalanga bamaama baabwe naye kati olwaleero enneeyisa yaffe ne balirwana baffe oba n'abantu betwangana mu bitundu omwana asosola naga nti gwe siggo nzaala oŋŋambako otya kyona ne kiba nga kirina ensigo gye kisiga yenkya tuyinza okukaluubirwa almaisha empangaala yaffe wamu n'abantu. Haditha eyokubiri eva ku sahaba yitibwa Abi Dharri radiyallahu anhu wa ardaahu qaala yagamba qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam ya Aba Dharri kino kyali ku mbeera yaffe nga tuli ku mizigo nga bwetuwangala ku mizigo oguza akanyamako muliwo 3 omukyala n'akakaliirakawo ku sigiri ku lubalaza evvumbe ne liyingirako ewa mulirwana naye ng'oli bize omukyala ali bize ate ayagala okulaga abantu ti gwe ogula ennyama ate balirwana gw'embeera yabwe bwekyo la yusminu wala yughni min ju'i. Kakati mwana wattu ekyewuunyisa ti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali akola okulagirira
n'okuyigiriza n'okugunjula n'okusiga ensigo ennungi eri ommeeno. Yaqula sahaba ito Abi Dharri namuga nti ya Aba Dharri oba ya Abu Dharri, idha tabakhta marqatan, bw'obanga ofumbye ekyokulya mathalan ekya supu nga mulimu kyennyanja, nyama nebifanagana bwe bityo, yaga nti fa akthiru ma'aha, teekangamu supu mungi, wa ta'ahada jiranaka, obeere ng'okwatagana ne mulirwanaawo omusenera ku supu oyo n'ekifi. In lam taf'al, bw'oba tosobola kikola ekyo, ennyama yo ekyokulya kyo adkhiluha sirran, kiyingize mu kyama mu nnyumba yo, mu kifumbire eyo mu kimpukumpuku, aleme na kumanya. Naye onzo olina akaana kamu ne mukyalawo naawe kennyini mukiyingize mu kyama, mukukulidde, akaana mukawadde ekyokulya mu mbeera zitali za bulijjo, kafulumye oba embeera zaate za bulijjo, kanyumizeeko banne bako, fenno tulidde ennyama, naye nga ne bali bagenda okunyumiza balina abaana abato. Oba wampisa mbi obutalowoozaako ku balirwanaabo mu mbeera efaanagana bwetyo, kyo kyakulya kya kiseera, kigenda kuggwawo. Nabbi kyeralaga sahaba kigenda kuggwawo, ate Allah akyusakyusa embeera, olwalire ennungi eriwo, enkyegenda kubeera wa mulirwanaawo nga yennungi, ng'embi eri ewuwo, nga Allah akyusiza mu bukyusa. Kati enkolagana ennungi, mulirwana akufiiringa nawe n'omufiiringa, ekyokulya nakiyako nawe n'okiryako, ekyo ne kiraga enkolagana ennungi. Ekyo twagambye tunuulira nnyo omulirwano, gugwa mu biti bimeka? Zonna hukuuku zikuba njiwo zituukiriza okusinza ku mulirwano gw'olina. Musiraamu olwowa wa Luganda ate mulirwana, musiraamu mulirwana, si wa Luganda, si musiraamu mulirwanaawo. Hukuuku zikubanjibwa zonna okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Wa hadha alhadith rawahu Muslim, hadith eyo Muslimu yajogera mu kitabo kye. Wa fi riwayatin, ate mu njogera endala era yagamba eriku Abu Dharri, Abu Dharri yaga nti inna khalili, yarayogera ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam, mukwano gwange nfanfe wange yaŋŋamba, idha tabakhta marqan, bw'ofumbanga enva eza supu, fa akthiru ma'aha, yitirizangamu supu omungi, thumma oluvannyuma onzur ahla baitin, tunulira abantu b'ennyumba yo obaweeko ekitundu kye bagenda okulya, oluvannyuma otunulire ne balirwanaabo nabo basammukirweko ku ssanyu eryo. Embeera zetwogerako batono nnyo abasobola okuba nayo, bagirinda ku lunaku lumu lwa Eid. Idi bwetuuka awo oyolesa obukulu bw'omulirwano kuba ebyokulya lwakuba obana bingi. Ate eriyo abatuuka ne mu ddaala ng'abifumba n'abyeggwera ebifisseewo n'abiyiwa. Nze natamu osagala kummanyira, sikolagana naawe. Mulirwanaawo ne bw'abanga si musiraamu, al ihsaanu ilaiha, okumuyisa obulungi, wajibun alaika, kyatteeka gy'oli, si kyeyagalire, teeka, kubanga nsonga eyinza okukuviirako okuyibira omuliro. Ebigambo bino byetwogera abasingwa okubanga bali mu darusu yaffe eno, baana baffe abato, naye singira omwana omuto ateekayo omwoyo ajja bifuna, kubanga ba Ibn Abbas balinga baana bato nga duruusu zigenda mu maaso, ne bukya ku makya nga bwe bawali mu ba umma, naye nga ulumu irimu ezisinga obungi bazisoma mu buto. Ba Abdullah ibn Abbas, ba Abdullah ibn Mas'ud, ba Abdullah ibn Umar n'abalala bwe batyo. Ekyo insha Allah ta'ala temukiraliikirira nnyo, tusuubira nti abayizi just mbongeremu mulaabo basobole okuba nga yattabi'un, bagoberera ensomesa za bonna abana abasomesezza biidhnillahi tabaraka wa ta'ala.
شيخ القنية يقول حديث يقول الأمر بإكثار ماء المرق أو مرقة وقيت لزام الزم السوبو ومو مفيزو يقول kisobokise okubanga kiyambako okugabanya wakatiwo ne balirwanaabo buli omu afune ku ssanyu eryo. Era hadithi yetukubiriza notwewaza obuteemiima noga nze njagala akasupu nga kali konko si kibi okukaagala naye latanisa teweerabira tolina mulirwanaawo, tokyerabira tolina mulirwanaawo, era aina hukuku za kubanja nga mulirwana mukuzituukiriza olina kubeera ng'olwana bwezizingirira okulaba nga weeteeka mu mbeera ey'obutafiirwa mpeera n'eyakanyigo osobole okubanga omulamwa gutuukirira. Ogwo nabbi sallallahu alaihi wasallam ogwamulamirwanga Jibril buli lwe yajjanga gyali namugamba muganda wange mulamu ya Muhammad ya Rasulallah ya Muhammad usiika bil jirani, nkulamira okuyisa obulungi omulirwano. Wa barakallahu fikum. Hadith endala insha Allah tabaraka wa taala ngeva ku sahaba ayitibwa Abi Hurayra. Abi Hurayra naye y'omu ku basahaba abatuusaako amawulire g'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Aslama mutaakhiran, yasiramuka eno kikeerezi, y'omu ku basahaba abasembayo okusiramuka oba abalwawo okusiramuka, naye okusiramuka kwe ate kwali kwa nkizo. Bw'asiramuka yagasa umma nnyo, era waliwo ekigambo kyetutera okwogera nti yeyasinga. Njagala ekigambo ekyo inshallah kiveeyo bulungi. Waliwo ekigambo kyetutera okwogera nti Abu Hurayra yeyasinga okwata hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekituufu kiri nti Abu Hurayra yeyasinga ozisaasaanya, kubanga yabeera nnyo mu field y'okusaasaanya, so nga yasinga okukwata hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam. La yakhluwa min Abi Bakr as-Siddiqi, tetuyinza kubuuka Abu Bakr as-Siddiqi kubanga yabeeranga ne nabbi mu bulamu bwe bwonna, ebiseera bye byonna. Kana yurafiqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kathiri min asfarihi, mu ngendo ze zisinga obungi. Wa fi sha'nihi, ne mu mbeera ze za bulijjo. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Lwekyo inshallah tabaraka wa taala ekigambo ekyo bwe tubanga tukyogera tukiteeke mu layini yakyo nti yasinga okusaasaanya hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam yali Abi Hurayra. Wa amma yasinga ozikwata Abu Bakr as-Siddiq yadenga mu biwandiiko balaga kiri ti hafadha akthar min 5000 haditha, yakwata hadithi ezisinga oba yasaasanya hadithi ezisinga mu 15. بارك الله فيكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبقى الله صلى الله عليه وسلم يقام والله لا يؤمن. ويمن الدكاو إشينتو النبي شالا يدكي يا الله kiba kintu kikulu nnyo, era okulayira kwonna nga tekuvudde mu kusaba kw'abawuliriza nti okakasa byogera bituufu, kyekiraga nti bituufu. Ne wamala okunyigiza n'olayira, naye badaa bilharfin, yatandika na kulayira daga nti wallahi la yu'min, kukakasa nti ekigambo kyagenda okwogera kinene era kikulu nnyo era kyabuvunaanyizibwa, kanti tasobola kuba mukkiriza. Wallahi la yu'min, teyakirayira mulundi gumu, qarraraha, yakiddiŋŋana ekigambo ekyo 3 marratin, emirundi 3. Daga nti wallahi
لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. Basahaba balabanga tikrarihi bilkalma nga nabyandinganya ekigambo oba ensonga nga gidinganya emirundi esatu bamanyanga tensonga eyo nkulu nga banguwa mangu okubuuza ghayatuha ekigendererwa kyokulayira kwa nabbi n'okukidingana kwe. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ti man ya rasulallah, ani oyo atajja kuba mukkiriza wayo mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mbaka kyeva bagamba alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Albawa'iqa Sheikh yashinyonyo nagandi al-awail washurur, yoyo balirwana be gwe batawonye mitawana jimuvaamu mu byonna min lisanihi wa yadihi wa rijlaihi n'ebirala. Tebawonye mitawana jiva mu lulimi lwe nga yuudhi jaruhu, anyiza mulirwana we bilisanihi, emikono gye gikosa ebintu byalina, amagulu ge nago gakosa, amakulu nga byonna ebimuliko bikosa mulirwana we, yayita bawa'iq. Akati nagamba nti omuntu oyo bw'oba nga mulwana we takuwonya mitawaana egyo kiba kikuletedde obuzibu, okubanga usifta otendeddwa biadamu l-iman, obutaba na bukkiriza. Lwaki? Kubanga emitawaana egigenda okukuvaamu minene, obutaba na bukkiriza. Omukkiriza yenna nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali amutenda ng'amunyumyako n'ebitende, n'ekitende ekisinga okubanga tekisembayo waggulu, yagamba nti almu'min, omukkiriza kalijamali anifi, obukkiriza bwe bumutwala mu kifaananyi okufaanana eŋŋamiya erimu ekyuma mu nnyindo. Ekimu ku bitundu ebisinga okuluma ku mubiri gw'omuntu nnyindo, oba ku mubiri gw'ekintu nnyindo. Era kimu ku bintu ebyomugaso eri omubiri gw'omuntu, naye bw'omugiteeka ekyuma mu nnyindo eŋŋamiya, buli woogiwalula okulaga egenda bugenzi olw'obulumi bw'erina. Yaga nti omukkiriza bw'atyo buli bamubuulira ensonga nga yankizo olw'okuba afaanagana nga kiri ekisolo ekirina ekyuma mu nnyindo, naye agoberera bugoberezi olw'obukkiriza bw'alina, asobole okuba nga akuuma eddiini eno, oba asobole okuba nga awona emitawaana egy'okuba nga mukkiriza. Twekyo inshallah tabaraka wa ta'ala, omuntu atayisiza bulungi mulirwano nga mulirwanaawo tawonye bubi bukuvaamu, obukkiriza wandibuteeka mu lusuubo noba nga bukudduseeko oba bukutoroseeko. Sheikh yaga nti fi hadha alhadithi, hadithi eyo wa'idun shadid, mulimu okulaganyisa okunene liman akhafa jarahu au khadi'ahu ala ahlihi au malihi au khada'ahu ala ahlihi au malihi. Omuntu atiisa mulirwanaawe n'abanga mu butuufu amufuna mu bizibu byereere, oba n'omumukumpanya nomulyazaamanya n'okuba nga hukuuku ze tazituukiriza, alina okulaganyisibwa okunene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nekyo inshallah tabaraka wa ta'ala, bakadde bange mbalamira nga nange neeramira okuyisa obulungi balirwana baffe. Waliwo abalina emiriraano mu byalo gye bawangaalira, imma bazadde baffe baffe kennyini, nga balina ebisolo, mbuzi, ndiga, nkoko, ate nga mulirwana ye talina mulimi, alina ebijanjaalo bye, alina lumonde, alina muwogo, alina ebitooke, naye nga buli kaseera asanga obuzibu bwa mulirwana omulunzi. Nga mulirwana omulunzi ebizibu byamufunamu, olukeera ku makya n'asiba embuzi ye wali, embuzi erina obwana bwayo, obwana bwo n'atabusiba
olw'okutya obukosa nga bukyali buto ne butandika okwerigira ku bitooke bya mulirwanaawe ne bwe ziba nkoko bwe zityo mulirwana agenda okulaba nga ebijanjaalo byonna biweddeko ebikoola enkoko za mulirwana zabiridde ate munnaye n'agamba kibamaanyi bagagga n'abeeraawo nga yeekubagiza ku lulwo ahsinu ila jiranikum ya jamaatul khayr buli omu alabe wawa ateekeddwa okulongoosa eri omulirwano kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu almuhsinin ayagala nnyo abantu abalongoosa mu mbeera zaabwe mu bulamu bwabwe n'eri bantu bannaabwe. ensonga endala insha Allah tabaraka wa ta'ala mu hadith era ng'eva ku sahaba ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu yo yaleeta ensonga ssatu yagamba tombaka sallallahu alayhi wasallam yagamba man kana yu'minu billah omuntu yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jarahu tanakuwazanga mulirwanaawe. Kitegeeza obukkiriza obutabeerawo tewali kikugaana kikola kubanga bino byabakkiriza ffe tetusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum ateeke mubakkiriza abo. Yagamba ti omuntu akkiriza Allah olunaku lw'enkomerero tanyiizanga mulirwanaawe naye bw'oba omanyi nti Allah gyali n'olunaku lw'enkomerero gye luli olugendo okubaako okusasulwa emirimu gy'abantu n'okubalibwa n'okubonerezebwa kkiriza nti longoosa eri mulirwanaawo tomunakuwaza tomunyiiza. naye te ensonga ey'okubiri waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero agulumizenga omugenyi we. omugenyi nakyo kya bbeeyi era kya nkizo kubanga ebiraga okugulumiza omugenyi bingi era naye ng'omufunako ejjana biikramihi wa bita'dhimihi mu kumugulumiza n'okumuwa obugenyi bwe insha Allah tabaraka wa ta'ala. ensonga yokusatu gye yaleeta yagamba waman kana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero falyaqul khayra aw liyaskut wa fi riwaya aw liyasmut. omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero ayogerenga birungi oba asirike. awo baba batuwadde okutusomesa n'otuyigiriza bihifdhi lisaani okukuuma ennimi zaffe. bannanga olulimi nakyo kikulu nnyo kubanga tulabye lusobola okukosa omulirwano lusobola okukosa abantu abalala oba olukozesezza bubi. so nga olulimi Allah yalutuwa lukola buli kintu lwogera muntu buba lumugjamu mu kamwa omugaso gwe guba gukendedde takyatesitinga kintu kyonna takyasobola kwogera takyasobola communicatinga n'abantu ng'ayise mu kamwa n'ebirala bifaanagana bwe bityo. nekyo insha Allah ta'ala akuuma olulimi nakyo kikulu nnyo nnyo nnyo. omwalimu omu yali atuwa amagezi tuyinza lukuuma tutya ng'atuwa yeekwasa ku kigambo ky'okusirika yagamba barakallahu fikum. omulirwano gwe tuliko abooluganda tusaba Allah jalla wa ala akituweemu obulungi. byenjogedde ebigambo buli mwa bitwale nga byabuvunaanyizibwa era tonyoomanga mwana wo kugamba nti awo naakyali muto bino sinnatuuka bimugamba naye muyite omutuuze. nabbi sallallahu alayhi wasallam yayita omuvubuka n'amugamba nti ya ghulaam inni uallimuka kalimaat. yali muvubuka muto njagala kuyigiriza ebigambo bino n'abimuyigiriza n'amusomesa ng'amusomesa aqiida nga muvubuka muto. n'ekyo daawa
oba okusomesa abaana baffe mutya mubeeyisa eri abantu abalala gwojo kirabye ng'okyaddeko mu maka g'omuntu waliwo abaana omukulu bw'amala okukubuuza omwami oba omukyala ogenda okulaba obwana bufubutukayo nga bwekatambula kali kubyako tekakufaako naye nga tekamanyi nga kakimanyi toli wawaka naye olwokuba nti tekalina tarubi eri kakuyitako buyisi ye noogeza okola ensobi n'otuula mu ntebe eya muzeeyi waako gwe va mu ntebe ya taata kakuyita gwe va mu ntebe ya taata kuba etarubi eriwo lwekyo totya kuyigiriza abaana temulirwanaawo mulirwanaawo waffe tumuyise bulungi n'omulaga nti waliyo omuliro waliyo ejjana omwana nakula nga abimanyi zolo katabani kange maama waako teyali musiraamu nasiramuka nemuwasa naye bwe kakyalako ewaawe wa jjajja waako azaala maama waako byali biseera nga birimu bano abantu b'ennamugongo baluyita lunaku kyobo kulamaga ennamugongo Easter ya Easter ndozeera simu gye bolekereera kakati ne balaga emikolo ku TV baba balaba emikolo ne kabuuza jjajja n'ayitaba nawe oli mukafiiri ng'abo bendaba ku TV jjajja waako yakatikkirawo kola olunaku kaddeyo wa kitaawo waako ne maama waako lwaki ye omwana amanyi ti bonna abakola emikolo egyo bwe gityo tebaba basiraamu baba baki kati nendabanga omugaso munene okutarubiya yaffe ogiraga abaana ti mulirwana bamuyisa we bati omusiraamu bamuyisa we bati bw'okola kino na kino ojja kuyingira omuliro Allah ajja kwokya bwe kityo genda ku kyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza omu ku yali akozesebwa nti aina Allah ali luddawa owamu nekyo yali muwala muto namuga nti Allahu fi ssama n'agamba mukama nti atiquha fa innaha mu'mina mute oyo muwala mukkiriza kuba amanyi Allah gyakola ki naye yali muto katarubiya eyo nkulu nnyo okutendeka abaana baffe butya bwe bayinza okweyisa naddala eri balirwana baabwe حديث عندنا إذا الصحابة يتوسل الخزاعي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبقي يقام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن توكل الله نقول لكم فليحسن إلى جاره alongosenga nnyo eri mulirwanaawe waman kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ila ensonga nayo nagikomyawo hadithi emu ensonga zonna zibaddemu hadithi eri era zikomyewo waman kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyaskut kirungi ayogere birungi oba asirike Sheikh yagaa nti hadha alhadith hadithi eyo eyogeddwako waggulu min qawaidi lislaami yerimu ebikolo byeddiini yaffe ey'obusiraamu li anna jamia adabi lkhayiri olwokubanga empisa zonna ezoleka obulungi n'okweyisa obulungi tatafarrau minhu zisaasaanidde mu hadithi eyo wa akiduha haqu ljawari nenyweza empisa zonna ezo zonna enkulu waggulu kwe kuyisa obulungi omulirwano bannanga omulirwano kikulu era twongera okukubiriza n'okwebaza baganda baffe abateesiteesi ba porogulamu eno mu baana baffe porogulamu bweziti tezitera kubeerawo nnyo mu baana batera kukoma ku kilasezi naye balabayo feesi z'abantu abalala empya olwesi ebigambo bye tubagamba nga ne mu kirasi abadde babibagamba omwana abataddeyo obuvunanyizibwa annyikira ekigambo ekyo naga ne tica gundi yakyogerako ate neseeka yabadwa naye nayogera bwati ekitegeeza ensonga eyo yankizo oba oliawo kitwala omwana oyo ku ddaala eddala ekyo inshallah tabaraka wataala tusaba Allah abawa obulungi nolwekyo bakadde bafa b'Oluganda era ab'ebitiibwa ekintu kyonna ekikwatagana n'omulirwano
kyankizo ku saidi yaffe y'obusiraamu newankubadde nga abantu bakisuula abantu obulamu bwabwe batwala bwabwe bokka kuba abantu abasinga tetuli bulungi ffenna tusula ku nnyumba za mizigo ate oluusi emizigo nga miwanvu nga omulaba kiraasi ezeezo ng'okuva ku mulyango obuukawo dirisa notuuka ku mulyango omulala ngaawo bonna balirwana n'osanga omuntu ng'alina emirirwano mingi kakati neyebuuza nti bano bonna balirwana abange n'abayisa ntya ekigambo ekyo kyajja omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha radiyallahu anha biyagamba nti qultu ya rasulallah nagamba omubaka wa Allah naye omubaka wa Allah inna li jaraini nina abalirwana abange babiri faila ayuhuma uhdi au ahdi balu ani bwemba nsinga kubanga ebirabo byange okuyisa obulungi okumulabirira bwemba mpisa obulungi kuba nina balirwana abange babiri qala sallallahu alaihi wasallam mbaka nagamba ila aqrabihima minka baban bwoba osinga okuyisa bali nabo tobayisa bubi naye bwoba abasinga okukwatako ennyo aqrabuhuma baban akusinga okubeera okumpi ku mulyango addiira omulyango gwo gwoba osinga okutuusa okuza obulirwano biidhnillahi tabaraka wataala naye bwoba ate weyongeddeyooko oba oyolesa ihsaanu kweyisa bulungi nakwoleka bulungi bwa busiraamu eri abalala naye nga okuza omulirwano zisinga kukwata nnyo kwono akuliraanye ku miryango yaga nti fiihi dalilun mu nsonga eyo mulimu okulagirira ala taqdimi al aqrabi min al jirani okuliraanyisa okukulembeza akuli okumpi mu mirirwano min al jirani baban ala al abad minhum kwabo abakuli ewala ekyo kulembeza akuliraanye biawnihi wa bitawfiqihi subhanahu wa ta'ala. ngenda kumaliza n'ensonga nnya esooka ye hadithi eno ensonga esooka ye hadithi eno muzibala nesiyitawo eva ku sahaba itu abdallah bun amr radiyallahu anhuma allah musime nekitaawe qal yagamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mbaka yagamba ti khayru l ashabi inda allahi taala abantu abasinga okweyisa obulungi mu maaso ga allah subhanahu wa taala khairuhum li sahibihi yo yayisa obulungi mukwano gwe wa khairu ljirani era omulirwano ogusinga okuba omulungi nga gwa bbeeyi inda allah mu maaso ga allah subhanahu wa taala omuntu ow'omulirwano omulungi khairuhum lijarihi yoyo yeyisa obulungi eri mulirwanaawe siina wendabye era siina wensuubira kiraba ti omuntu alinawo furusa yonna egamba ti singa mulirwanaawe akunyiiza nawe munyiize tojja gisanga bwakunyiiza bwakuyisa obubi bwakunakuwaza gwate yongera kulongoosa nnyo okusinga bwakuyisizza so si kiri ekirimu fain aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bihi aya ku mulirwano tekwatagana nayo ffe tugamba ti mulirwano kwongerera ddala guyisa mu mbeera esinga okuba ennungi wadde nga gwolina wonyigiriziddwa osobole okubanga tanaalu thawabu llahi subhanahu wa taala. ensonga eyokubiri insha allahu tabaraka wa taala manhaji yaffe yaba aimatu l arba baaimatu l arba beba ba imamu shafii baimamu abu hanifa baimamu maliki baimamu ahmada bagamba bwe bati nabo baali boogera ku mulirwano ne balaga nti ekimu ku bireeta ebizibu byonna ne mukukola kw'emirimu gy'obusiraamu oba emirimu gyaffe gy'eddiini takabburu baga nti idha ra'aita mutakabbiran bw'olabanga omuntu nga takabburu emusise n'emugaana okudda ku kituufu yagamba nti fa'alamu annahu qalilu swala manyanga nti ekimusika ekyo wakubanga mugayaavu mu kusaala kubanga omuntu asaala lwaki bakireeta
omuntu abeera mu swala amanya nnyo obukulu bw'omulirwano, yeegendeeza mulirwana we mu swala, kubanga buli kaseera aba asaala. Ku dhuhuri yasadde, ayinza okuba yafunye kyamunakuwaza ne mulirwana we yamuliraanye mu kusaala, imma yamunyigiriza, yamunyiza ekigere, oba yabadde avunnama n'amukoona olukokola n'ebirala bifaanagana bwe bityo. Kati ayiga swaburu, engeri gy'ayinza okutambuzaamu embeera z'omulirwano. Bw'afuluma mu swala ne kidda ku wabweru, kiba kyangu nnyo gy'ali, kubanga yafunye lesoni mu kusaala. N'agamba au adimuha, asobola okuba kale ng'azisaala naye nga la yajtamiu kiburun maa kathratu sujudihi, tebisobola kwegatta bibiri, kuba byonna addidan la yajtami'an, ebintu ebitakwatagana bibiri tebisobola kubeera wamu. Addidan la yajtami'an, tebisobola kubeera wamu. Yagamba timanya nti okwegatta kw'okusaala ne takabbur tebisobola kubeera wamu. Omuntu bw'aba asaala la yatakabba, teyeekuza, embeera zonna zibeera mu liini wa lutufu, okukwata mpala n'okusaasira n'okulumirirwa. Nolwekyo inshallah taala yaga nti tebisobola kwegatta bibiri, takabburu n'okusaala, kubanga okusaala kulongoosa omuntu. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, eyo eyali manhaji y'abaimma ku mbeera y'okwekuza kw'abantu. Naga nti singa omuntu akyejjamu ajja kubeera n'enneeyisa ey'obuvunaanyizibwa ey'omulembe mu bantu bagenda okuwangaala nabo bonna, hatta wal jirani. Waqala sallallahu alayhi wasallam, ate omubaka n'atukubiriza naga nti lan yabraha hadha ad-din qa'iman yuqatilu alayhi isabatan min almuslimin hatta taquma as-sa'a. Umma yaffe gikuuma tegenda kusigala ng'erimu abajjumbize n'abakubiriza, nga kagurupu k'abantu ne keevaamu okukubiriza banne baako, ne kavaamu okulwanirira obusiraamu okugenda mu maaso. Tekisobola kubeerawo ekyo okutuusa ddi ng'abantu balongoosezza ne beeyisa bulungi, embeera zijja kusigala nga zitambula bwe zityo ila qiyami saa. Kitegeeza buli akagurupu ekavaayo ak'abantu ne kakubiriza abantu okuba mutebe bayinza okulongoosa, kyekiba kitutwala okuba nti eddiini yaffe egenda kuba maasum, ekuumiddwa n'enneeyisa z'abantu biawnihi subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza enneeyisa zaffe abooluganda Jamaatul Khair zikola omulimu munene nnyo 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 ku kutambula kw'eddiini, ku da'awa yaayo, era eyali enneeyisa y'abaatukulembera abalongoofu. Tebulaba beeyitaŋŋana ebiseera ebimu, olaba Abubakar ayita Uthmani, Uthmani ayita Ali, Ali ayita Umaru, taalaw abange mujje nu'minu saa, tubeeko okwejjukanya ku Allah ku bitukendeddeko ewiiki namba nnene oba olunaku lulamba lunene. Taalaw nu'minu saa, lomu yajjukize munne ku kutya Allah n'omukkiriza. W'omukkiriza idha stakarra al-imaanu fi qalbi abdin, singa obukkiriza bunywera mu mutima gw'omuntu, kitegeeza nti obulongoofu obugenda okumuvaako nga busaasanira abalala bungi. Ekisembayo inshallah taala era kyengenda okusembyayo nakyo haqqul jaari, bannanga omulirwano. Qala rajulun, omusajja yajja n'agamba nti ya Rasulallah, oba omubaka wa Allah, yagamba omusajja yajja n'agamba omubaka wa Allah nti ya Rasulallah, inna fulanan, eriyo munnaffe nga munnaffe oyo atendebwa min kathrati salatiha, musajja musaaze, wa sadaqatiha, ate awaayo nnyo, wa siyamiha, era muyitirivu wa kusiiba. Ghaira annaha, naye ekyomutawaana byebyo byonna abikola era nga bimuvunaanyizibwako. Omuntu okusiiba Ramadani bwetuuka kuvunaanwako, sola bwetuuka kuvunaanwako gisaala, zaka bwetuuka kuvunaanwako giwa, nennawaafiri, okusaddaaka, kusala sunna. Yagamba ebyo byonna muyitirivu wa kubikola, abikola nnyo era abantu bonna bamutenda nabyo. Naga nti ghaira annaha, naye ekyomutawaana kyalina tuudhi jiraniha, mulirwana we tamumanyiimu kalungi, talina kalungi kamutenda nako,
amunyiiza bilisaniha n'embeera y'ebigambo ebirimu obukyafu bwa buli kika, amuvuma, amutyoboola, amujeregerera, amuyeeya n'ebirala bingi, nekireetera mulirwanawo okunyiiga. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba ti fahadha au fahiya fi nnar, omusajja oyo Allah subhanahu oba omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo oyo agenda kumuyingiza mu muliro olw'okunyiiza mulirwanaawe. Kyekigenda omwokesa omuliro si butasaala, kyekigenda omwokesa omuliro si butasaddaaka, kyekigenda omwokesa omuliro si butasiiba, kuba ebyo abikola naye kyeyayisaako amaaso n'akitwala nga kya wansi butayisa bulungi mulirwanaawe, nemufuukira ensonga egenda omwokesa omuliro yauma alqiyama. Lwekyo insha allahu taala okubanga osala tekimala ng'onakuwaza mulirwanaawe, okubanga osiiba tekimala nga mulirwanaawe akuwanda lulusu n'okukola ibadati endala. Nasalu llah lafu wasalamatu lislaami. Ekyokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam era omusajja n'amugamba nti era omubaka sallallahu alaihi wasallam era omusajja n'amugamba nti era munnaffe mwana wattu omulala ye musaaze byonna abikola nga tubyogedde, naye ekyenkizo kyalina mulirwanaawe amuyisa bulungi nnyo, biri abikola n'agobereza kuno ekyokulongosera omulirwano, n'agamba nti omusajja oyo manya omukyalo oyo fahiya fil janna, wa mu bantu bamujjana olw'okuyisa obulungi omulirwano. Idhan ya jamaatul khair, bakadde bange abooluganda bebitiibwa betwogedde nabo oba bawuliriza omuhadhara gwaffe guno oba okujjukiza kwaffe kuno, tetusobola kumalayo byonna, naye at least tugezezzaako okubanga tukoonako ku bitonotono ebyo ebiyinza okutuwaliriza okujjumbira n'okusika ekifaananyi kaifa taishu maa jarika, onoowangaala otya ne mulirwanaawo, onootambula otya ne mulirwanaawo, onoobeera otya, oneeyisa otya ne mulirwanaawo. Ekyo kituwe ekyokuyiga biawunihi tabaraka wa taala. Tiddiini yaffe buli nsonga yagikoonako era yagisomesa dda. Namaliza ebigambo byange nabadde njogera ekigambo ekyo nembaga nti Qur'an eyo gyemulaba eri muhtaramu, nina bwe nabadde njogerera olunaku lweggulo nembaga nti Qur'an eyo gyemulaba eri muhtaramu, eweebwa enkizo yakitiibwa, era tewali kyogenda kunoonya mu Qur'an kikubule nga tekirimu. Nenga nti waliwo omusajja omu yakyalenjinga ng'akyalenjinga munne koliki we n'amugamba nti ogambye buli kintu kyonna mu Qur'ani mwekiri, n'amugamba nti ye kyeyava amugamba nti kale nsaba ombuulireko omugaati ogusinga obunene kilo mmeka ez'eŋŋaano ezigukola nga aya ya Qur'ani yekituwa. Ekyo mu butuufu kyamusiba enkalu kubanga mu Qur'ani tekirimu kilo z'eŋŋaano bwe ziti ze zikola omugaati. N'amugamba naye naggambye nti buli ensonga mu Qur'ani mweri yagyogerako. Kyeyava amusomera aya ti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yakwata simu n'akubira baswani'ul khubza, abakozi b'emigaati, wamma kilo omugaati ogusembayo okuba omunene gukolebwa kilo mmeka? Ne bamubuna nga ati nabadde njagala aya ennyini, n'amugamba nti aya eyaŋŋambye fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze abayina irimu ku nsonga gye muba temumanyi. Ekyo nno ne kitulaga tituwe Qur'ani yaffe enkizo era tusobole okuba nga tugiteeka mu bifuba by'abaana baffe. Saba Allah abakuumire omulimu ogwo era ayenjuwaze ababafaanana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yazidana khayra, atwongere obulungi, wa yu'allimuna ma yanfa'una, era tuyigirize ebinaatugasa, wa yaj'alana mimman yastami'una alqawla, ateeke mu baddu abawuliriza ebigambo fayattabi'una ahsanahu,
ne bagoberera ebinaabagasa mu bulamu bwabwe n'okutwala obulamu mu maaso. Nange nina maw'idi endala inshallah taala ku ssaawa 10, nekyo inshallah taala nja kubasaba mukkirize. Simanyi ssaawa 10 tezinnawera, ndowooza zinnawera, sireka ngamba zaayiseemu dda, naye maw'idi eyo kantuukewo nawo ntuukirize olw'obuvunaanyizibwa. Naye nsaba Allah akkiriza akatono ako twejjukanyizaako kabeere ka mugaso gye muli, akatono ako twejjukanyiza kabeere ka mugaso gye muli. Walibawo enteekateeka endala tulyongera okulambuligana, kubanga n'okutazaawara min sunani al anbiya, okulambuligana naye nkola y'abannabbi. Tazaawaru, mulambuligane kubanga kikulu nnyo okulambuligana. Nasala Allah tawfiqi wassalamata wal islami innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.